خطبة عن عيد الفطر المبارك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Takbirati hizo osoro kulanga zili mwenda deno tandiko mukaddima. Alhamdulillahi alladhi atamma lana shahru siyam وأعاننا فيه على القيام واختمه لنا بيوم هو من أجل الأيام الذي هدانا للإسلام. الله أكبر ما صام صائمون، الله أكبر ما قام للصلاة القائمون، الله أكبر ما رتل القرآن الكريم المرتلون، الله أكبر ما ذكر الله تعالى الذاكرون، الله أكبر ما خرج المسلمون إلى عيدهم مكبرين ومهللين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد أهل الفضل والإنعام القائل في كلامه الكبير ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله إلى جميع الأنام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Nabi gambe byo tendanti Allahu Akbar, katonda munene oba katonda yasinga. Allahu Akbar, Allah yasinga. Tumutende emirundi mwenda walillahi alhamdu. Era Allah subhanahu wa ta'ala yenna inni matenda amarungi gonna. Alhamdulillahi alladhi atamarna shahru siyam. Ama tendo gonna amarungi ga Allah subhanahu wa ta'ala inni kubeera nga asobozesa okumalako omwezi gw'okusiiba. Wa aanana fihi ala alqiyam, oyo Allah inni kubeera nga atusobozesa nga atuwa amaanyi nga atuyambako mu kubeera nga tuyimirira omwezi ogwo nga tuyimirira mu tarawehe. Wa khatamahu lana biyawmin huwa min ajalli ayyam, n'abeera nga akomekereza omwezi ogwo gw'okusiiba n'olunaku olukyasinza okuba olw'ekitiibwa mu nnaku zonna. Alladhi hadana lil Islam, tenda Allah subhanahu wa ta'ala ni kubeera nga atulungamya eri obusiraamu. Allahu akbar ma swama swaimun, katonda munene oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe basiibidde abasiibi bonna. Ensi n'ensi zonna, Indonesia waawa buli omu abadde asiiba nga asiibirako Allah oyo ow'ekitiibwa. Allahu akbar ma qama li salati alqaimun, katonda wa kitiibwa yasinga oyo munene oyo Allah abadde nga buli ayimirira mu nswala nga ayimirira ku lulwe Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar ma rada alquran alkarim almuratilun, Allah munene oyo Allah abadde nga buli asoma Qur'ani asoma ku lulwe. Oyo Allah abadde nga oyo nyini kubeera nga buli asoma Qur'ani yenna nga anoonya kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala mu nsi yonna. Allahu akbar ma dhakara Allahu ta'ala dhakirun, katonda munene oyo abadde ajjukirwa buli kaseera nga buli muntu abeera ku adhikaari, buli akola adhikaari, buli mudhakiru yenna yenna nga akola asiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar ma akhraja almuslimina ila idihim bakirina muhalidin, oyo Allah subhanahu wa ta'ala nyini kubeera nga afulumya abasiraamu okuva mu nnyumba zaabwe nga bagenda eri idi yaabwe eno y'olwaleero mukabbiriina nga bonna bali mu kukola takbiira. Badeeta takbiira nti Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Wa muhallilina era nga bali ku tahaliri Allahu akbar, Allahu akbar. Nebaleta la ilaha illallah di tahlili, la ilaha illallah, Allahu akbar,
الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Nakasante yasin zam dufo kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ye kada nati mwegata kwa mbufuzi we. Ahli fadl wal in'am yini birunji ne byengera ntoko na yini kuberanga yasimuka ke byengera na yini byengera na yini birunji byonna alqailu fi kalamihi alqadim oyo yini kuberanga ayagamigambo bye byedda wa qala ta'ala yagamba أنت ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله قامانتي ولتكملوا العدة مبينك مجوزينكو makumi atatu ago mwezi wa Ramadhani basi ababidi mumu ndasi ngama mujuzena kwezo waltukabbiru Allah mbedenga mutendeleza nyo Allah mbedenga mugurumiza Allah takbirat Allahu akbar Allahu akbar ala ma hadakum mutendeleza Allah subhanahu wa ta'ala mwogera ko mugurumiza olwecho kyabalungamizaako ekyo obusilamu kino ekyo kusibesho wala allakum tashkuruna bolyawo singa munakikola ekyo mujja kubeera muli mu bantu abeebaza Allah tabaraka wa ta'ala. Nagane tugamba nti wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ntiranga kasante nti mazina nabi waffe Muhammad owekitiibwa Muhammadi nabi waffe owekitiibwa mubaka we era ila jami'il anam nga mubaka wa Allah eri abantu bonna oba eri ebitonde byonna. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi nsaba Allah museeko okusaasira n'emirembe n'ebyengera ne baraka n'emikisa gye wa ala alihi ne ku bantu be wa sahabihi n'emikwano gye ajma'in bonna. Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر ولله الحمد. أوصيكم وإياي بتقوى الله واعلموا أنكم في يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه طعامه وحرم عليكم الصيام لأن في صيام هذا اليوم إعراضا عن ضيافة الرحمن. فعني أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. tugamba nti usiikumu wa iyaya bitaqwa Allah mbakutira nga nange sese kusungayo kutya Allah subhanahu wa ta'ala wa'lamu annakum fi yawmin azim era mushimanye basilamu abampuliza nti mazima muli munaku mwosinga okuba olw'ekitiibwa muli mu lunaku olukulu wa idin karim era muli mu idi enkulu idi ey'ekitiibwa ahalla Allahu lakum fihi ta'am eyo Allah yabeera nga abakkiriza okubeera nga mulya Allah abakkiriza okubeera nga mulya mbadde musibanga temukkirizibwa kulya kati Allah abakkiriza okubeera nga n'olunaku lwo lwakulya wa harama alaikum siyam n'abaziiza okubeera nga mulusiiba n'olunaku tebalusiiba Allah abeera nga abakkiriza kulya kwokka n'abaziiza okubeera nga mulusiiba li anna fi siyami hadha alyawmi olw'okuba nti mu kusiba luno olunaku إرادة أن ضيافة الرحمن mulimu okubeera ng'omuntu abeera nga ajemye obugenyi bwa Allah abanga akukyaziza n'akuwa ebyokulya obugenyi bwe kunoobeera ng'obwawukanako n'ogaana okubeerako obulya. Fa'ani Abi Hurairata radiyallahu anhu hadithi ng'eva ku Abi Huraira Allah musiime yagamba نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين مزمون بكوا الله صلى الله عليه وسلم يزيز وكبلا تسيبين كبري يوم الفطر ويوم الأضحى ولنقول كسيبولك يوم وعيد الفطر نقول عليه النينو نبي أبينا عزيز وابن توكبلا تلسيبا ويوم الأضحى نور نقول عيد انكرو عيد الأضحى عيد يوكسالي بسرو. أيها المسلمون أبسلام وابنبريزا هنيئا لكم بهذا اليوم المبارك وجعله الله عيدا سعيدا
وتكبر الله منكم وطاعتكم. لقد أمرتم بالصيام نهار فصمتم، ودعيتم إلى قيام الليل فقمتم، وفعلتم الخير وبذلتم المعروف، ووصلتم الأرحام فأحسنتم إلى جيرانكم، وأغنيتم إلى الفقراء في يومكم، فأبشروا برضا الرحمن عنكم، وافرحوا بقبول طاعتكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. Tugamba wano nti أيها المسلمون، abange mwambuliza abasiraamu abazooba leero luno, hani'a lakum bihadha alyawm, mbayozaayoza, I congratulate you, mbayozaayoza olw'olunaku lwammwe olunene almubaraka, olunaku olw'ekitiibwa, mbayozaayoza olw'okuba mutuse olunaku lwammwe olw'ekitiibwa. Waja'alahu Allahu idan sa'ida, olunaku lwabeera nga afuula olunaku lukulu era lwakwesiima lwa mirembe. Watakabbara Allahu minkum ta'atikum, era nga olunaku lwabeera nga akkiriza okuva gye muli ibadaati zammwe ze mukoze, naye mukoze ibada ze mukoze nga musinza Allah subhanahu wa ta'ala, kusiiba, kuyimirira kiro, kusaadaaka, kulya daako, kufula, kulya futari, Allah abiyigiza kuno olwaliro luno lwa Idi. Laqad umirtum bisiyami nahari fasumtum, mazima Allah yabeera nga abalagira okubeera nga musiiba emisana era ne musiiba. Wadu'itum ila qiyami layli fakumtum, n'abakoowoola nga abayita eri okubeera nga muyimirira ekiro mu saala taraweehe, era bwe mutyo mwakikola. Netugamba nti wafa'altum alkhairi, nemubanga mukoleramu ebirungi mwezi gwa Ramadhaani ogwo oguwedde. Wabadhaltum almaruf, nemubeera nga mukoleramu musaadaakiramu ebyo ebirungi byammwe Allah byabeera nga abawa. Wawasaltum alarham, beera nga muyungiramu enganda olunaku lwammwe olwa Idi, muyungiddemu enganda bangi balambudde ku baganda baabwe. Wa ahsantum ila jiranikum, nebeera nga mulongoosa eri emiriraano gyammwe. Wa agnaytum alfuqaraa fi yawmikum, nemubeera nga mugaggawaza nga muliisizza ku baavu olunaku lwammwe olwaleero lunene, nebeera nga buli omu nga muwadde zaka abaavu, nabafunye ku kanyama, nabaliddeko ekigagga, naye agenda kunywa ku kasooda, agenda kulya ku piraawo basimati. N'agamba nti fa abshiru birida rahmani ankum, mbasanyusa, mbawa amawulire ag'essanyu nti mazima Allah subhanahu wa ta'ala musiimu gye muli. Wafurahu bikubuli ta'atikum, era mubeere nga musanyuka olw'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okugonda kwammwe, akkiriza ibadaati zammwe ze mukoze. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabbi abeera nga ayogera ku nsonga eyo n'agamba nti lissaimi farahataani, nti mazima eri omusiibi alina ensanyuka bbiri, yafurahuhuma, zaasanyuka nazo. Idha aftara fariha, omusiibi bw'abeera nga asiibuluka asanyuka. Wa idha lakiya rabbahu fariha, nti omusiibi bw'abeera nga asiibuluka asanyuka olunaku luno olwa Idi, buli omu musanyufu mulabe, nalina atunula ayagala, buli omu alowooza capati ze gyalese waka, lolekisize, amigaati gye, buli omu asanyuse, buli omu ayeesunga bwesunze olunaku luno olwa Idi. N'agamba nti wa idha lakiya rabbahu fariha, ate era omusiibi buli lwagenda olusisinkana omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala, fariha bisawmihi, era ajja kubeera nga asanyuka olw'okusiiba kwe. Wa amma alfarhata alkubura, wabula olusanyuka olukyasinza okuba olunene, fafi dukhuli janna, lwelwo olujja okubeera nga omusiibi ng'ayingira ejjana, min baabi rayyaani, ng'ayita mu mulyango gwa rayyaani. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabbi waffe yabeera nga agamba nti inna fil jannati baaba yuqaalu lahu rayyaani, yagamba nti mazima mulimu omulyango yuqaalu lahu rayyaani, guyitibwa rayyaani omulyango ogwo. N'agamba nti yadkhulu minhu saa'imuna yawma alqiyama, tegujja kuyingiramu basiibi nga ku lunaku lw'ekiyama. Ila hadithi gyekoma, nabbi yagamba nti tegujja kuyingiramu muntu yenna, teri agenda kuyingira mu mulyango ogwo yenna okuggyako abasiibi bokka. Gujja kukoowoola nti baliwo abasiibi, muveeyo mwenna abasiibi muguyingire, gumale guggalewo.
teryagenda kuguyingira okujjako nga yalimu abo abaasiibanga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ibadallah, inna sha'na al-muslimu an yaquma bima amarahu Allahu ta'ala bihi wa yajtanibu ma nahaa anhu famtathiru awamiru rabbakum wajtanibu nawahihi wa ati'u ulati umurakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha rabbakum وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخل الجنة ربكم. tugamba nti ibadallah, abangemu abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, inna sha'na al-muslimi an yaquma bima amarahu Allah ta'ala. mazima embeera y'omusiraamu yenna, mazima empangala y'omusiraamu yenna, an yaquma bima amarahu Allah, kwe kubeera nga awangaalira oba nga ayimirirawo ku ebyo Allah byabeera nga amukubiriza okola. Ebyo Allah byabeera nga amulagira okola alina okubeera nga abikola. Omukkiriza yenna alina okubeera nga obuwangaazi bwe bwonna bwonna atambulira ku ebyo Allah byabeera nga amulagira okola. Wajtanibu ma nahaa anhu, n'abeera nga yeewala ebyo bye yabeera nga Allah amuziyiza. Famtathiru awamiru rabbakum, n'abeera nga ateeka mu nkola ebiragiro bya Allah. Famtathiru, mbakubiriza abaddu ba Allah musse mu nkola awamiru rabbakum, ebiragiro by'omulezi wammwe. Wajtanibu nawahihi, era mbakubiriza nti bannaye mwewale byonna bye yabaziyiza. Mubeere nga mussa mu nkola famtathiru awamiru rabbakum, mubeere nga mussa mu nkola, muteeka mu nkola ebyo Allah byabeera nga alagira okubeera nga mukola. Wajtanibu nawahihi, era mubeere nga mwewala byabeera nga abaziyizaako. Wa ati'u ulati umurakum, era mubeere nga mugondera abakulembeze bannaayini ebiragiro mumwe, mubeere nga mubagondera. Imaamu singa abaana kyakugambye beera nga ogonda, kaadhi kyakugambye mubeere nga mugonda, mufti kyakugambye beera nga ogondera ba ulati umurakum, bona bona abalina obuvunaanyizibwa oba abannaayini ebiragiro mumwe. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah yabeera nga ayogera ku nabbi waffe yabeera nga ayogera ku nsonga eyo, yagamba nti ittaqullaha rabbakum, timudduwa Allah mubeere nga mutya nnyo Allah omulezi wammwe. Wasallu khamsakum, era mubeere nga musaala swala zammwe 5, musse mu nkola swala 5 mubeere nga muzisaala. Wasuumu shaharakum, era mubeere nga musiiba omwezi gwammwe ogwa Ramadhan nga mubadde mugusiibanga era mwagusiibye. Wa addu zakati amwalikum, era mubeere nga mujja mu maali yammwe zaka, mubeere nga mutoola ezaka mu maali yammwe. Wa ati'u dha amrikum, era mubeere nga mugondera bannaayini ebiragiro mumwe, mubeere nga mugondera abannaayini ebiragiro mumwe. Nannyini ebiragiro kyaba ogambye, omukulembeze yenna kyaba ogambye beera nga ogonda. Tadkhulu jannata rabbakum, singa munaabikola ebyo byayogeddeko ebitaano waggulu, okutya Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wammwe, n'okussa swala zammwe 5, n'okusiba omwezi gwammwe ogwo, n'okutoola ezaka mu maali yammwe, n'okugondera abakulembeze bammwe, agamba nti tadkhulu jannata rabbakum, era mujja kubeera nga musinga mubikola mujja kuyingira jjana y'omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala. Fatuuba liman addu zakatul fitiri, yeesiimyo yenna awaddeyo zakatul fitiri. Wasalla salatul eidi, n'asaala n'okusaala salatul eidi. Qala Allahu ta'ala, Allah ku nsonga eyo yagamba mu Qur'ani, a'udhu billahi minash shaitani rajim, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla. Allah agamba mu Qur'ani agamba nti qad aflaha, yeesiimyo yenna, man tazakka, oyo awaayo zakatul fitiri. Amakulu ga aya genjagalamu geego, yagamba nti yeesiimyo yenna awaayo zakatul fitiri. Wa dhakara isma rabbihi fasalla, oluvannyuma lw'owaayo zakatul fitiri n'atakomaawo
n'abeera ng'ayisa ku lulimi lwe dhikiri ng'ali kujjukira Allah ng'ali ku Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamdu olumala okubeera ng'alese dhikiri eyo thumma fasalla oluvannyuma era n'abeera ng'asala salatul idi nga mukikoze. Allah yagamba nti omuntu oyo akola ebyo mukoze aba yeesiimye nti tuuba liman adda zakatul fitiri wa salla salatul idi, yeesiimye yenna awaayo zakatul fitiri oluvannyuma n'atakomaawo n'asala salatul idi. فتصدقوا على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام مما رزقكم الله ابتغاء مرضات الله وطلبا من الله المزيد لأن الله يجزي المتصدقين والصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. تقام أنتي فتصدقوا على الفقراء mubeere nga musaadaakira kwabo abaavu wal masakina n'abeetaavu abantu abateesobola bulungi wal aramil n'abantu baanamwandu wal aitaama n'abaana bamulekwa mimma razaqakumullahu mu ebyo Allah byaba abagabiridde mubeere nga mujjamuko musaadaakire ku bantu abo beemenye waamanga ibtigaa mardatillah nga munoonyamu kusiimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala watalaban min Allahi almazida n'okubeera nga munoonya eri Allah okubeera nga abongera singa munaakola ekyo Allah ajja kubeera nga abongera lianna Allaha yajizi mutasaddiqiina olw'okuba nti mazima Allah asasula abantu abasaadaaka wassadaka era ne sadaka gy'oba owaddeyo eyo tutfi'u lkhataaya nti sadaka eyo eba nga ezikiza ebyonoono oba esangulawo ebyonoono kama yatfi'u lmaa annaara nga bwe mulaba omuliro nga mulaba amazzi we gazikiza omuliro. fa antunna ya ma'ashara nnisaa abshirna bilfawzi alazim wal ajri alkabir min Allahi بطاعتكن لأزواجكن ورعايتكن لأبنائكن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. tugamba antuna ya mashara nisa abange mmwe enkumi n'enkumi z'abakyala abampuliriza abange mmwe abakyala abeshiruna bilfawzi alazim mbasanyusa n'okwesiima okunene ennyo wal ajri alkabir n'empeera enene min Allahi okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala bita'atikunna li azwajikunna olw'okugonda kwammwe eri babbaamwe nti olw'okubanga mugondedde babbaamwe mbasanyusa nti mulina empeera ey'ekitiibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wari ayatikunna li abnaikunna n'olw'okuba nti mbadde nga mufaayo nga mulabirira abaana bammwe kati ng'embeera bibaddewo mu kisibo muneeno n'ogondera bbaawo n'okeera n'ofumba futaari n'okeera n'ofumba ddaako n'omuzuukusa mwami jangu tulye n'obeera nga tokooye n'obeera nga teweekabye n'obeera nga tonyize nga tokooye n'obeera nga buli kaseera omuzuukusa tolye ku kenvu tonywe ku mazzi n'ofunabira bbaawo mu mbeera eno ey'okusiiba omuzuukusa ofumba futaali ofumba ddaako mazima n'emirimu gye mukola mazima Allah agisiimye tabalekedde mwawe era ajja kubawamu empeera yammwe. So baddu ba Allah abampuliriza abakyala Allah abeeranga nabbi abeeranga agera ku nsonga eyo yagamba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama
nabbi waffe ekitiibwa Allah amusiime amuseeko okusaasira ebyengera n'emirembe yagamba nti idha swallati lmar'atu khamsaha, singa omukyala asaala swala z'ettaano, waswamat shaharaha, n'asiiba n'omwezi gwe gwa Ramadhaani nga mubadde mugusiiba, wahafidhat farujaha, n'abeera nga akuuma obwereere bwe, wa ataat zawjaha, n'agondera ne bbaawe nga kyemukoze bakyalammwe abampuliriza. Qiila laha, kigambibwa nti Allah agenda kubeera nga amugamba nti udkhulil jannata min ayyi abwaabi shi'ta, nti beera nga oyingira ejjanna mu mulyango gwonna gw'oyagala gw'oba oyitamu. Min ayyi abwaabil jannati shi'ti, mu mulyango gwonna gw'oba oyagala gw'oba oyitamu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ibadallah, hadha yawmul eid, yawmul farh wa surur, yawmu tazawuri wa tawasil. فبروا آباءكم وأمهاتكم ووسعوا على أولادكم وصلوا أرحامكم وزوروا جيرانكم وتصدقوا من أموالكم واشكروا ربكم على نعمة الإسلام والأمن في الأهل والأوطان. قال الله تعالى قل بفضل الله. مدب الله سبحانه وتعالى بامبريزا هذا يوم العيد مزمن نقول كلوا يوم الفرح والسرور نقول السنة كويا nakura kweyagala na ssanyu yawmu tazawuli wa tawasil, nakura kubeera nga tulambuligana, nakubeera nga tuyungagana wakati waffe, tuzza bujja omukwano gwaffe, nakura kubeera nga tuyambuligana kuyunganganda. Fabiru abaakum wa ummahatikum, mbakuutira baddu ba Allah okubeera nga mugondera bataata bammwe bakitammwe ne bannyammwe, mbere nga mugondera taata wammwe ne bamaama bammwe, mbere nga mubagondera olugondero lw'enkizo. Nga saawa zino mulimu abantu abasinga obungi bagulidde bakyala baabwe kiribaabu, bagulidde engoye za Idi naye nga tebagulidde bamaama baabwe ababazaala. Beera nga okulembeza maama wo mu mbeera ezisinga obungi. Woba ogula ngoye za Idi, sookera ku maama wo kuba naye alina akulinako hakki. Mugondera abazadde nga mubayisa bulungi, nga mubambaza, nga mubaliisa, naye abasinga obungi tebafa ku bazadde baabwe. So mubeere nga mugondera abazadde bammwe abo ababiri. Wawassi'u ala awladikum, era mubeere nga mugabirira, muleeta essanyu eri abaana bammwe, mugula emmere musanyukeko nabo wamu, tambuzaamu ku mwana wo, munyumizeemu ku buboozi, muwe ku mbeera ez'essanyu ezakubeera nga oteeka essanyu wakati wo n'abaana bo kuno lwa Idi. Wasillu arhamakum, era mugezeewo okubeera nga muyunga enganda zammwe kuno olwa Idi, mubeere nga muyunga enganda zammwe. Fazuuru jiiraanakum, era mugezeewo okubeera nga mulambuula ku mirirwano gyammwe, baneighbours bammwe beera nga obalambula kulaba bali mu mbeera ki. Watusaddaku min amwalikum, era mubeere nga musaadaaka ku maali yammwe, mubeere nga muwaayo mu maali yammwe sadaka oba zaka. Washukuru rabbakum ala ni'matil islam, era mubeere nga mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera ky'obusiraamu. Wal amni, n'emirembe fi ahali wal awtaani, mu bantu bammwe, olwokuba nti Allah aleese emirembe mu bantu mu famire yammwe, wal awtaani ne mu nsi gye muwangaaliramu. Qala ta'ala, Allah agamba nti wabi fadlillah, nti olw'ebyengera bya Allah mukole ki, mwena mubeere nga mubyebaza. Watustahabbu atahania fi hadha alyawm almubaraka, banaye kiri sunna, kyankizo nnyo, kiri sunna okubeera nga
oyozaayoza muganda we singa oba omusanze kuno olwa Eid n'ogamba Eid mubaraka, n'agamba takabbara Allahu minna wa minkum oba takabbara Allahu minni wa minka. So kirungi okubeera nga muyozaayozaganya era ng'osanga n'ogamba Eid mubaraka, Eid mubaraka, Eid mubaraka, Eid mubaraka, Eid mubaraka. So kiri sunna okubeera nga muyisa ekigambo ekyo oba tahni'a, okubeera nga oyozaayoza munno. Fabaraka Allahu lakum fi iddikum, nsaba Allah tabaraka wa taala ateeke baraka mu idi yammwe. Watakabbara Allahu ta'atukum, era nsaba Allah akkirize ibada zammwe ze mukoze mu kisiibo. Warazaqakumul amni wal amaani fi awtanikum, nsaba Allah abeere nga abagabirira emirembe, abagabirira emirembe n'okwesiima mu nsi yammwe gye muwangaliramu. Nas'alu Allahu ta'ala yatakabbara minna as-siyam wal qiyam wa an nakuna mimman ataqa Allahu raqabahu min an-nar wa an yaj'ala hadha al-eid khayr wa barakatin wa amn wa aman wa alayna wa al-muslimin ajma'in. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran. Eyo khutuba yaffe nja kukola khutuba bbiri ku nsonga ya Eid. Eyo khutuba eri summarized nga nyimpi etegerekeka, oluwalabu lwakunguludde ne wabeerawo khutuba gye nawandiise ku online eri mu khutabul jumaa, nayo kankole vidiyo yaayo wano eno insha Allah tabaraka wa taala. Abantu abamanyi oluwalabu obulungi abalutegeera khutuba eri enene nnungi nnyo, erimu ebigambo nga byamaanyi ate nga nayo nteeketeeke bulungi nga woolaba eno. So eno nayo nyangu omuntu ataagala nnyo kugaziwa, naye omuntu ayagala maalumaati nayo khutuba nnungi. So eno olumala ogiraba n'eri ogiraba insha Allah tabaraka wa taala. Nsaba Allah ffenna atusiime atusseeko omumirembe, nsaba Allah atugase n'ebigambo bino. Bannayye mbakubiriza okubeera nga mubeera nga musoma khutuba zino eno, muyige okubeera nga musomesa abasiraamu obulungi, muyige ate mugezeewo okubeera nga mugisaasaanya mu bantu babeere nga basomesa abasiraamu. Wasibi nnyo omusiraamu okubeera ku kitundu nomula n'abasaza Eid naye ng'ate twateekayo emikutu gino okubeera nga tusomekezaako abantu eddiini, tusomesaako abantu ebikwatagana ku ddiini. So kirungi okubeera nga tugoberera. Barakallahu fiikum. Amannya nsigadde Sheikh Ibrahim Muhammad Kintu Antonio. Nsaba Allah mwenna abasiime. Namba yange y'essimu abasinga obungi mugimanyi era ebeerako awo, wonna wonjagalira ntera okubeera active. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.